Eno ye program nezikokolima. Yelele mama, hey, lelo weekendi. Okuyimba kwangwa kono njalanye ebintu byokumayiminganga n'oluyimba lugenda maaso n'okubanga luyimba nenga program nezikokolima mu kaseera kano bweti wetandise olunaku olwaleero era nga nze Kayongo Pamela okugikutuusaako TV gy'oliko bagiyita Bukedde TV. Olunaku olwaleero tuli eno ku Quality International School ningiza eri side nina abakyala nengera bouncing castle ebyesuubo ebiri naye ate nga sinaba kuyingira nsanze wanene abaana bo bagenda maaso n'okulingiza njala mbabuuze bo lwaki tebayingidde eri munda netunyumira ffenna emikolo. Oli otya? Jendi. Erinnya lyo gwani? Ochibi Benjamin. Benjamin ng'oli obuti. Mwenga temuyingidde eri munda? Nda. Anti fete twatuyise. Tebabayise? Bana nze mbayite. Nze nabayise dda tugende ffenna. Tugende tukole program. Mujje tugende. Mujje tugende wadde tebabayise. Mujje tugende wamma. Okay, tuyingira waneno mu New Quality Daycare School nenga mukolo omukulu oguliwo bali mu graduation ngogaseko n'okuba ntino bamalako omwaka open day yabwe esoose nsanze abaana emabbali awo ne bangaamu naye mufete batuyise ne mbagamba mujje wamma munneeyungeko nze mbaaniriza era mu kaseera kano nyingiridde ddala ngenda kubanga njogerako n'abakyala baneno abambadde t-shirts njala mbabuuze bo bakolawo ki ndaba bambadde t-shirts zonna zifaanagana mbabuuze bakolanga baani basomesa baawano oba si basomesa kati kangendeyo mbabuuzeeko batubulira amannya gaabwe n'engeri gye bawulira olunaku olwaleero. Kambozeko omukyalo ono tumubulire engeri gy'awulira nnyabo gye baleko. Naawe gyebale. Erinnya lyo gonna? Bampita Patricia. Nga mwambadde bifaanagana ki ekigenda mu maaso? Tuli ba ushers ku mukolo guno. Nange mumpe ku t-shirt nange nyambalemu. Oyinza okujja n'oyogera ne director n'akwayo t-shirt nawe nobeera usher. Byakusooka kwogera na director? Kanngumene naluno lwe nagiddemu. Kale mbagaliza olunaku olulungi. Okay, omukyalo muwulidde agamye muno bambaddewe bati olw'ensonga ntino bo ba ushers naye nga teweerabira ntino abatuusako programu eno be ba Gorillas nagambye zigejjesa amatama zinyiriza nofaanana nga nze n'enviiri zo ne zibeera mpanvu kagamba ebintu byonna naye banga bitambula bulungi nnyo kankutwalekoko ku stage abaana bali mu kuyimbira mutanda n'ebintu ebirala bingi nnyo abaana olunaku olwaleero bwe bagenda okukola wangi. Even you want. Banange, what do you want? Even me, I want to speak. You want to speak? Yes. What do you want to speak? Bakoyitaani erinnya lyo? Vanessa. Oli mu class ki Vanessa? P1. Oli otya? Jendi. Nawe oli bulungi? Wani erinnya? Win. How are you? I'm fine. What's your name? Shiba. Omwana aze nga ngoba nang'amuno even me I want to speak. Lwaki muyiseeko naye nga tayagala kwogera ku TV naye nga tugenda kuba nga tukutuusaako ebintu ebirala bingi. Oli otya? Nawe oyagala kwogera? Yogera. Tolina kyakwogera? Okay, katugende tulabe activities abaana ze bagenda okutulaga olunaku olwaleero naye nga abaana bansanyusizza bo bagambye naffe twagala kwogera bonna bakoze ba kiri okay? Kiri okay? Go down low.
Kubeera nga mbuuza koko ku bazadde banene abakyala bawulira batya nga baana baabwe bali wali eri ba performinga. Amanyago owulira otya? Mpulira essanyu lingi ennyo kuba ssomero ddungi liyigiriza abaana ebintu bingi kuba omwana okuva we namuleeta ne waali kati alina enjawulo. Kwegamba gwe oli musanyufu? Ndi musanyufu. Abasomesa bakoze? Abasomesa balungi nnyo n'abaana bennyini bali impressive. Kati ababukedde nga totwebaziza? Ababukedde namwe mwebaza nnyo okujja ku mukolo guno okubanga mugenda tulaga ku TV abantu abalala batasobodde kujja ne basobola okumanya essomero ki kye lirinawo. Era nkubiriza abazadde mwenna abali eyo abayinza okuba nga tulaga ku Bukedde TV mujje essomero Quality International Nursery and Daycare ddungi liri Kisaasi. Mujje kulaba ebirungi. Kambuze koko n'omuzadde ono nyabo gye bali? Kale mukwano nabe gye bali. Nga ninga akumanyi. Era ndabe kananyemu abeewaabwe akugedde. Amanyago nyago? Amanya bampita Shadia nga nze wano ku Quality nyinawo omwana si wange mwana sitange naye namuleeta adda naye omwana bakatandika essomero lizzaamu amaanyi kubanga bali banga lyakatandika bwe kino osanga ebifaananawo ebiti tuliriramu esibiti gye tugenda mu maaso essomero ligenda kuba likola okusingako wano. Oli musanyufu omwana kasita omulabye nga performing osanyuse bulungi? Ndi musanyufu ddala because abaana balaba bakatandika naye omulaba nga ali wala nnyo. Kale Shadia tukwagaliza olunaku olungi. Kale damuwe. Okay, kambuzeko n'omukyalo ono naye asitudde omwana. Nyabo gye bali? Nawe gye bali. Ono omwana alina emyaka emeka? Alina emyezi 10. Yatandise okukuula amannyo? Yes, nyabo. Akuula amannyo? Ye nyabo. Yatandise okukuula amannyo? Kuula. Nedda. Madema 10 months. amanya go gwani? Agnes Murumba. Owulira otya? Oli muzadde muto kino? Ye nyabo. Omwana performing? Omwana wange wa myezi 10 kwendeeta wano n'asiibawo n'engenda okukola. Ali mu daycare. Okay, naye ng'omwana bamulabirira bulungi? Bamulabirira bulungi nnyo. Tunuze n'omwana mulabeko ndabe oba ddala bamulabirira bulungi? Babawa ku Gorillas wano? Babawa. Kyava alabika obulungi wamma? Gorillas maanyi ne bamunaza ne bwomuleeta ku makyanyo kubanga balina 24 care ne yagala kwogera bannange waana wangi nga siwulira wangi bannange naye ayogedde angamye muno nze ndya Gorillas era Gorillas ezindabisizza obulungi lwakuba akyogedde mukama mwe mbadde temuwulira nangamba nkibavuunuulire akyogedde oba mu Scottish. Tagenda maaso ne program yaffe katuddeyo kwate mu baana tulabe activities ze bakoze naye nga ngenda kubeera nga nkuleetera ne director mu kifo kino naye atubuulire omukolo guno kibatwalidde ki ogutegeka ne guba nga guli colorful ate nga n'abazadde nabo basiimye.
nga bwe nakusuubiza nti ngenda kubanga nkuleetera director w'omu kifo kino eno atubuulira amanya ge atweyanjoya atubuulira awulira atya ekintu kino bakitegekedde ebbanga ki nyawe gyebaleko kale nyawe nawe gyebaleko nsanyusa okukulaba nange nsanyusa obbalaba wano Quality International amanya go nyabo bampita Atwaire Christine ndi director ku ssomero lino erya Quality International mumazeewo bbanga ki twakakolerawo omwaka gumu gwokka naye abaana baneeno nga bali bright tunuulidde abaana bazina abaana bazinya godawuno n'ennyimba endala nnyingi neneewuunya ye abaana baffe tubasomesa tugezaako okubabangula mu bitone byonna bye balina tetukoma ku kyakusomesa bya mu kiraasi byokka n'ebitone byabwe twagala bikulaakulane kibatwalidde ebbanga ki okweteekateeka si bbanga ddene nnyo tuyetegekedde mwezi gumu gwokka bano abaana nga bali bright it's because tuyina internationally accredited teachers bamanyi engeri gy'okuhandolingamu abaana n'okubayigiriza ebintu ne basobola okuba nga babikwata mangu mu budde buto keweebazeeyo abantu 2-3 abakuyambyeko omwaka guno okugumalako sijja kusooka na kwebaza bantu nja kusooka kwebaza katonda yeka yatuyimirizaawo mu kino njagala kwebaza ne director wange omulala Kyala Harriet weebale ennyonyonyo byokoze n'ekirala njagala kwebaza abasomesa bange bonna kubanga babadde balungi nnyo gye tuli ne basupport staff bonna buli omu amanyi mulamu akigwe tubaddeko omwaka guno okutuuka ku buno obuwanguzi bwe tulikola weebaza abazadde abakwesiga ne bakuleetera abaana era neebaza abazadde bange bonna abazadde ba Quality International mwebale okutuwagira mwebale okuyimirira naffe mu kaseera kano we tubadde twetaagira abaana ab'okutandika nabo kubanga singa temubadde mmwe ng'abazadde tetwandikikoze era tukubagiza n'abo abalala abali eyo nga bali mu area ey'Ekyanja Kisaasi Ntinda Gayaza Mpererwe Kaleerwe mwonna mujje muleete abaana basomere wano ku Quality kubanga yekyasinze ate nkimanyi yesinze naye nga weewaanye nnyo sasula ez'akalango tweyanzanye nyawe kale mwebale nnyo okujja okukikyalirako n'olulala mukomangawo kale kasita munaaba nga mutwaliriza ferwashi tesobola gaana baanirizanga buli lunaku mujjanga omukyalo muwulidde musanyufu nnyo naye nga mukaseera kano tugenda kuba nga tugendako mu kuwumulamuko ate era tukomewo ne Ruth Mugarura nga kutuusako omwana n'ekitone kye